الصلاة وأكمل التسليم فإنا لا نقدر قدره العظيم ولا ندرك ما يليق به من الاحترام والتعظيم. صلوات الله تعالى وسلامه ورحمته وبركاته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وكل من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، مكدوا في المربي الكبير، مكدوا في وملز وفي الشيخ علي سليمان موندو omwogezi ampadde omuzindaalo guno yankoze bulungi bwe yabadde ayogera ebigambo bye n'agamba nti protocol yonna azagikoonako. Akadde nga bwe kafaanana sheekhi nkusaba okkirize n'ekidaala kyonna nga bwe kiri wano olwaleero bakkirize nti bwe nnaaba nkoonye ku mukadde waffe district qadhi buli omu abeere musiimu nti naye mukoonyeeko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakadde baffe abatudde ku ntebe sayidi eyo, omukama mulungi, ekiseera kyonna weewaawo eraze embeera ze. Tufaanaganira ddala mukadde wange sheekhe, ebiri eri n'ebiri ewaffe twawula bitono naye ebisinga obungi tubigatta. Oluusi bikyukira mu lulimi kubanga ate ffe ewaffe twakubirizibwa nnyo okusinza mu lulimi Oluwarabu, ate bo bakadde baffe ne basinza nnyo mu lwaffe olwawano. Naye nga bwoddayo n'obyetegereza ebisinga bifaanagana okuggyako ebyo ebitono. Bwe bakakasa nti Mukama mulungi neeno bwe tukkiriza, kubanga ffe nabbi yatugamba nti inna Allaha tayyibun, Allah muki? Enjawulo eririddawa. La yaqbalu illa tayyiba. Talina kaseera konna kakkiririza mu bitali birungi. Ekiseera kyonna Mukama aba muki? Aba mulungi. Nsuubira nti bwe njogera bwentyo obubaka bwo buvuddeyo bulungi. Ne bw'okola mu birungi naye nga by'okoze ensibuko yabyo si birungi, Mukama mulungi tabikola ki? Tabikkiriza. Omusajja omu ku mulembe gw'omukulembeze bamuyitanga Omar ibn Abdul Aziz alayhi rahmatullah wa radiyallahu ta'ala anhu, yagendanga katale ng'alina wambanyi wali omukyalo omulungi mu kutunda emicungwa emirungi, ng'agenda nabbayo omucungwa n'agenda. Omukyala agenda okudda ng'alaba gikendedde si bwe gyabadde. Wayita akaseera agenda okudda ng'era alaba waliwo ogutaliiwo. Kyatwalirira emirundi n'emirundi nga waliwo omuntu ajja n'amukola ki? Kyava yasuula enkesi. Balaba ani ayinza okuba nga ajja n'atoola ku micungwa gye. Baba bali awo nga zireese omusajja afaanana eddiini nga yenna masha Allah engoye nsale n'ebirevu kwe biri bingi, akubye n'ekkanzu n'enkufiira, anyumye nnyo. Omusiraamu awedde emiki, awedde emirimu. Bagenda omulaba nga yazze katale k'omukyala n'amagamaga tewali amulaba, n'ajjawo omucungwa n'aguteeka mu nsawo. Ne bajja bamukwata. Bwe baamukwata n'abaga nti abange temungajambulira wano, khudhuni ila amiri almu'minin, muntwale wa Mukama waffe yabakola ki? Yabannamula. Ngera yemulaba ababbi aba bulijjo batya nnyo ffe abantu obbalamula, kuba ffe tubalamuza bukambwe tumaliriza tubasuddewa mu ntata. Mwe mukimanyi nti omubbi bw'ajja wano olwayo netumukwata yeegomba nnyo poliisi emutwale, kubanga ffe tunaamusigaza tebijja kuggwa buki? Saate poliisi bwe mutwala ayina essuubi nti ayinza okukola ki? Ayinza okuwona. Noono bwe yabaga nti abanga akhudhuni ila amiri almu'minin, muntwale wa Mukama waffe yabakola ki? Ne bamugaa nti gwe osabidde poliisi katokutwale. Ne bamutwala, naye Mukama waffe yeewuunya nnyo naga nti subhanallah, gwe Sulo wange, gwe mbadde mmanyimu okutya Katonda. Sula ngambye naye musajja gwe. Karono wange waba yangambye naye gwe musajja gwe oyagala nkozesa eryani atanyiige kansigaze ja Sula. Kuba ye ne bananyiiga ajja kumala ntegeere. Omusajja amugamba gwe Sulo wange,
kyakulabirako buli abasula temunyiigira eggwa asazeewo otatanye ekifaananyi kyaffe eggwa omusajja omusiraamu sula n'amugamba nti mukama wange amira almuminin sigenderera kubba nkusaba ompuliriza ensonga lwaki nsabye bandeetewuwo ekinsabiza okujja ewuwo nga mmanyi gwona ntegeera mangu okwawukana ku bantu abaki aba bulijjo n'amugamba nti ma hamalaka ala hatha ki ekikutuusa mu mbeera ey'okgenda nobba emicungwa gy'omukyala gwomanyi nga mukadde teyeesobola n'amugamba mukama wange ekintwala okubba emicungwa gy'omukyala hadithi ya mukama waffe nabbi Muhammad olaba omuntu bwabba nga yeesembeza hadithi ng'era mukadde waffe oguli olwaleero nti waliwo n'abatta nga beesembesa ki waliwo abakola ebikolobero nga beesembesa hadithi waliwo abatugaana n'enkuŋŋaana zino nga beesembesa ki ntera nnyo okugamba abantu ebiseera byange ebisinga byemba njogera gye bali nera nti omulembe guno tetukyalina buzibu mu Allah yagamba nabbi yagamba tebukyali buzibu qala taala qala rasulu tebukyali buki obuzibu bwaffe bwonna obungi we buli fi fahmi nusus mu kutegeera Allah yagamba ki bye yagamba obitegeera byo yabiyogera naye obikola ki nabbi yagamba naye yagamba obitegeera awe wali obuki kati omusajja amugamba nti ya amira almuminin gwe tewawuliranga nabbi yagamba nti buli wookola ekirungi ewa Allah ofuna empeera 10 ate buli wookola ekibi ofuna omusango gutya namugamba nti mukama wange ngenda nenziba omucungwa ew'omukyala oyo bwe mala okugubbayo sigulya bal atasaddaku biha nange ngubba genda kugusaddaaka ngenda nenzibayo omucungwa gumu nenzija nenkola ki bwe mala okusaddaaka mukama wange amiru almuminin namugamba nti nze gwolaba fi tijarati ma Allah ndi mu busuubuzi na Katonda bw'aba mpadde omusango gw'okubba gumu agenda kumpa 10 egy'okusaddaaka ate wa Katonda mulungi nti wamala okumpa gine 10 kwajja okujja ogumu guli nze nsigazeewo omwenda anga nti mukama tolaba nti ewa Mungu nze mba nsuubudde obulungi oba munfuna bulungi Amirul Mu'minin yamugamba nti kituufu kyoyogera naye alam taqra qawluhu sallallahu alayhi wa sallam gwe tewasoma biringa Allah agamba nti inna Allaha tayyibun la yaqbal illa tayyiba gwe tewasoma biringa Allah agamba nti ye mulungi takkiriza okujjako ebiki okujjako ebirungi ekitegeeza nti bino byokola byandibadde birungi singa obadde obijje mu ki naye olwokuba nti obijje mu kubba ne wa Mungu tosuubirayo ki omusajja n'amugamba nti kenkitegedde olwaleero neyamya omukyala ngenda mumusasula byonna ate era sikyaddayo kubba mukadde wange njagadde okutandika bwe ntyo okuggumiza ekigambo ekigamba nti Allah muki Allah mulungi ekiseera kyonna bwe tukyogera tekibeewunyisanga nimugamba nti omusajja yalokoka dda twabagamba bwe bazannya nengo mumwegendereza aqida ntuufu kubanga nange nkimanyi nti Allah muki ekiseera kyonna Allah muki la yaqbal illa tayyiba takkiriza okujjako ebiki kujjako ebirungi mukadde waffe almurabbi alkabir Sheikh Ali Sulaiman Mundu manyi ffe waffe tulina ekigambo ekigamba nti lawla almurabbi lama ariftu rabbi lawla almurabbi lama ariftu rabbi singa siba Sheikh Mundu ne bakadde baffe Allah bawadde okutulera wallahi tetuyinza kutegeera Katonda oba ntegerekisa tetuyinza kutegeera Katonda bwe tukulabako ng'oli wano naffe tusaba Allah tabaraka wa taala akutukuumire nkadde wange nzikiriza ebigambo byange nange bibeere bifunze biidhnillah naye byonna nja bitambuliza mu kwebaza abasomesa bonna abankulembedde waggulu mukodomi wange Sheikh waffe Sheikh Yusuf wamu ne Dr. Adam boogedde ebigambo nebinsigala mu kifuba naye mukadde wange nzikiriza ntandike n'ensonga 2 era ze mba nfundikirirako ebigambo byange by'olwaleero ensonga esooka yakwebaza abantu b'olujja luno abantu ba famire ya Haji Mudeebo okubanga Allah tabaraka wa taala yatugezesa ne bino nga bwe byajja naye ne mukkiriza ne mmanya kye muteekeddwa okukola oluvannyuma lw'ebigezo ebyo tuli mu mulembe olwaleero sebo Sheikh lwaki bano tubeebaza nadde nti kye tubeebazaako kyatteekwa gye bali okola omukolo guno
tekitwetaagisa ffe kubeebaza nti mwebaliteeka mukolo gwa kitammwe oba gwa jjajjammwe oba gwani wammwe oba ntegerekesa tekitwetaagisa kubanga ekikola ki kibakakatako buvunaanyizibwa bwammwe temwandibadde bantu balungi singa temutegese mukolo gwa kitammwe naye lwaki ffe tutendewaliro olwaleero sheekha okwebaza abantu bano olw'okuba ntuli mu mulembe ogulimu okusoomooza ogulimu ebigambo ebingi naddala ebikwatagana n'okusomera abaffe edduwa enkola eyaffe enkadde yonna wetwafuna abantu nabbi bye yatulaga emyaka 14 emabega ne batujja ku nsibuko entuufu ey'eddiini wansi w'okwerimbika mu sunna za nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bonna abakola ebyo ebiri ku ate tuteekeddwa naffe okubeebaza olw'okuba nti banyweredde ku mazima. Ensangi zino okusanga omuntu aguma naye andi mujje tusome edduwa ya taata omuntu oyo asaana okwebazibwa. Okusanga omuntu aguma naye andi tutambuze omufu waffe ne la ilaha illallah asaana okukola ki okwebazibwa. Sheekh nina gye nabadde mu kuziika emabega kaawo nga bonna abantu bentunuulira ndaba baffe ba ahli sunnati wal jamaa naye nga mulimu omuwaabi yabadde omu eyazze ndoza alina akakwate ku famire wallahu alam twabadde naye mu kuziika naye bwe twatuuka okugenda mu kuziika abantu bonna nga bansunako sheekhe tugenda kukola tutya ku taaliiri omusajja omulabye waali wallahu azim bino byembaga ne bagamba ati omusajja mumwagala mupima na sunna za nabbi anti kati sheekhe kyogenda okukola tuyambeko ensonga gikulembere ne bagamba mumpe omuzindaalo ne bampa omuzindaalo ne mbagamba tugenda mu kuziika naye tuba tuli mu kuziika bino wammanga namala kubiggumiza ne maani mugamba nti olina kyobyogerako nga mmaze okusoma hadisi zonna ez'okwerekeza omufu la ilaha illallah naye nzinnyonnyola mu ntegeera gye yali tamanyi ne mugamba nti olina kyogamba ogumya emitima gy'abana abaaliwo bonna n'agamba nti sheekh mulina enkola yammwe mugende n'enkola yammwe naye nti alhamdulillah oyo akkiririza mu maaso g'abantu era bonna ne baguma ne tugenda ne la ilaha illallah mu kuziika ne tuvaayo nayo mu kukola ki mu kuziika okwo. Mukadde waffe byonna byonna olwaleero bituleetera okwebaza abantu abakyali abanywevu kubanga mu bigambo byange ngambye nti olwaleero oli afuna hadithi kasita abantu bawulira ni nabbi yagamba bonna ne bakola ki bambi ne bawerekera kuba kye bamanyi naye nga noonazze okusomesa alinayo hadithi y'emyeyo gy'alina kali akawuzi kati ka kibiriiti wakakoleza kakoze eki ekyokulabirako ekyangu kyekyo kyetwogedde ekyokuwerekeza omufu la ilaha illallah genda obabuuze bonna hadithi kyetugaana balina etya ate mu butagitegeera nze saagala kugigoba kuba bamanyamba bagigoba ne bagamba nti ateeka eri naye nze saagala gigoba nabbi nzikakasa yabyogera sallallahu alaihi wasallam okugamba la tutabau ljanazati bisauti wala nar omufu tagoberezebwa muliro gwonna wadde eddoboozi kituufu nabbi yabyogera ku ntegeere yange oba ntegerekesa na wadde nti eriyo abamanyi nayo hadithi abagikola ki kubanga hadithi nayo nafu oba ntegerekesa naye nze mu ntegeere yange bwe twali tusomesa abamashayikhi baffe mu azhari sharifu batugamba nti totunuuliranga hadithi emu nolowooza nti biwedde naye osooka n'okuŋŋaanya hadiisi zonna eziri mu baabu n'olondamu n'ogamba nti kati ntambudde neeno oba ntegerekesa twebuuza yentegeera yokka eri ku kutambuza omufu ne la ilaha illallah nga mutuufu si ye yokka hadiisi endala nnyingi ezikubirizibwa okuwerekeza omufu la ilaha illallah nawadde nti ezimu ku zo nazo nafu tubyogera bikulli shafafiya with all transparency namazima oba ntegerekesa mwababiwulira musalewo tugenze na bino oba tugenze na bino mbagambye abagaana balinayo hadithi yaabwe etya nabbi yagala tugoberezanga omufu omuliro wadde ki eddoboozi hadithi weeri naye neeno waliyo hadithi endala nga hadithi ya sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yeyogera muno n'agamba lam nakun nasma' min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yamshi khalfa aljanazati mubdiyan wa raji'a illa qawla la ilaha illallah tetwawulira ku mbaka wa Allah ng'awerekera mufu mu kugenda ne mu kudda okujjawo ng'agamba nti la ilaha lwaki yo hadithi eyo tebagisoma oba ntegerekesa kale tuyinza okukkiriza nti nnafu naye eri mweyammwe ye eri mu ddaala ki nti nayo nki ennafu mu hadithi ya nabbi n'ayogera ekigambo n'agamba nti abange akthiru fi ljanazati qawla la ilaha openly nga nabbi tayise na mu biwanvu
bwe mbeera ku nsonga ezirimu okufiirwa muyitirize nnyo la ilaha illa Allah naye mmwe mujogera ddi nga n'olwaleero mwetya mmwe abali ku mazima mukola ki mwetya naye ffe twewaino tujja beera bawumaru bammwe insha Allah tujye tubagaye nti awalasna ala alhaqi ya rasulallah Sayyidina Umar yasanga abasiraamu bali ku mazima naye nga bonna beefubitise mu kayumba Darul Arqam ibn al-Arqam beekwesa omu bali omwo benyiga tebalina yadeka essi n'ebbugu mulingi Umar weyawazinya nti ya rasulallah si ffe tuli ku mazima wano tukolawo ki nga yakayingira obusiraamu tanawezamu na ssaawa na wano tukolawo ki tufulume olaba yagamba gye ndi mu nsonga ek'emabega kakati naffe tujja kwewaayo inshallah tugume bino tubyogere oba oli awo okwongera okukola ki okunyweza tuli mulembo lwayo tetusobola kukkiriza sunna za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziweeko ttaka nga tukyali balamu akirife okufa tuba tulina mugaso ki mu nsi nga nabbi wa Allah alinnyibwako nga ffe tuli balamu wallahi tufa ne tuggwawo naye obusiraamu busaidde bukola ki butambula oba ntegerese bakadde ba idhan obuzibu bwe tulina si bwa Allah yagamba nabbi yagamba obuzibu buli fi fahmi nusus kutegera Allah bye yakola ki bye yagamba tetulina mugaso niya ffe kulaba nga eddiini ya Mungu esebengerera nga tukyali balamu katufe naye eddiini esigalenga ekola ki eddiini etambula ogwe mugaso gw'omusiraamu yandibadde afaanana okulaba nga obusiraamu bugenda mu maaso gwelaba nga obusiraamu buganyulwamu so si gwe kuganyulwa mu busiraamu olabira abantu baganyulwa mu busiraamu naye nga ye obusiraamu tebulinayo muganyulwamu si mu ntandikwa si muki dokita ayogedde ku mwana omuto nange nenegomba mukadde wawe nkusaba bwobanga ogenda okuteeka ekimuli ku ntaanaye ompitanga nenkuwerekerako omanye abantu tebamanyise bo sheekhe ndina okuteeka ekimuli ku ntaana naye sunna yaffe Allah asaasire Dr. Kalisa bamubuuza ekibuuzo ekyo ku Salaamu TV olunaku lumu namugaa nti dokita kiramulwa kitya okuteeka ekimuli ku ntaana yalina omuvuka bwe yali akola namugaa nti look here mwagayalirira sunna ne bagibba kate kyali yemmwe ekigambo ekyo yakyogerera mukadde wange naye kyasoma nga nsomera Saudi eyo naye kyambikkula obwongo nenga musajja agaye bagayalirira sunna ne bagibba Allah n'amutuwa dokita najja Saudi Arabia mu mutamaro gwa fiqh ad-dawli ninfuna chance gwale mundi wangu asooka musemberera Dr. Kalisa twali naye ku hoteli yali asuze omutamaro wali tulama amanyi b'ensi yonna abanene bonna ne mukadde waffe Sheikh al-Islam mujaddidu wa kyasa kino Ustaz Dr. Ali Juma musomesa waffe naye kwatuula naye bwe twali twogerezeganya ne Sheikh dokita ne mugamba dokita nze nzikanya naawe ebimu naye ebimu dokita nanga nti nanga naye byotakwatagana nange mpaayo kimu bwobanga gwali ku mazima nja kuwa kakadde byotakwatagana nange mpaayo kimu bw'onaabanga yeggwali ku mazima nja kuwa buli mazima g'onaaleeta nga sigange ngenda kuwa kakadde mubya naye njogedde Allah mutima wange neŋŋaa nti kansooke nfune sente empya n'enkadde neŋŋaa dokita ekisooka wayogera mu bigambo byo gwe kennyini n'amaloboozi bwe gali ne vidiyo ng'okakasa nti okuteeka ebimuli ku ntaana sunna nagaye nalimbawa simu musoma hadisi nga nabbi yali atambula n'asiŋŋaana entaana bbiri wama yuadhibaani fi kabiri tebati Allah tewali mubabonerereza bwe bakola bwali buki buntu butono nnyo bwabonerezesa nemwa Sheikh hadithi njimanyi byaggwa bitya dokita nga byaggwa bitya nemwa nabbi yakwata ekisansa n'akisimba ku ntaana nga nsonga ki mal illa nemwa illa yagamba nti Allah agenda kubasonyiwa abali mu ntaana zino maalam yaibasa ebbanga lyalina amala nga tebirina bakola ki dokita nga nti olabe sunna tulina okusimbako ebimuli nga bibisi tetulina kusimbako bimuli biki bikalu naye olwaleero sunna eyo bamugimanyi naye nze nagiira ku dokita Allah amusaasire Mungu amulongoseza ekifo kyalimu era sebawe twajja enkola nagenda okuddayo okwetegereza ngaenkola z'abatukulembera abalongoofu ridwanullahi alaihi kwe kusimba obumuli obulungi ku ntaana z'abafu baabwe kubanga ebimuli ebyo bikola bisabbaha Mungu bikola istighfarat n'ebirala buli bikolera ku ntaana ya kitaawo oba entaana ya nnyoko makanun yanzil fihi arrahma
kiba kifo Allah kwassa okukola ki okusaasirako. Dokita yaŋŋamba ekigambo kyembadde nedda yagaa nti nabbi gaa nti maalam yaibasa kubanga ettaka lyabwe bbi ettaka ly'obuwarabu ki tolisimbako kimuli n'olowooza nti kinawangaala ebbanga. Naye wano ewaffe tulina okusimbako bye tusa nti bisobola n'okwemeza byokka omufu waffe wona asobole okufunamu. Naye olwaleero ezo sunna nammwe mwazivaako dda. Buli omu ali ku ntaana ya kitaawe yagireko eyo nga bweri bwetyo bweri. Ate mukadde wange ekyembi abamu bwe bagendayo kubalambula naye tugenze kukola ku ntaana ya taata naleka nga omuddo gwonna gukuddeko akakasa nti ali ku sunna. Tamanyi nti kitaawe ate amuggyeko ebibadde bikola ki bimuyamba. Byonna najja nga abikuulako omuddo gwonna najja nga agukuulako n'amala okugukuulako gwonna n'atambula nadda e Kampala. Gwe kitaawe n'amala akuwuliza ku ddoboozi eriri awo akusooza mwana gw'obadde ki biki bino oba ntegerekese. So bwe tugendayo tujjako ogwo omuddo ogukaze ne tuteereza n'entaana yaffe ne tutambula ne tugenda. Sheekh nzikiriza ekigambo kyange kisembayo biidhnillah mu kidaala kino olwaleero nkijja mu bigambo bya dokita abadde ayogera ne neegomba nange hadithi eno njogere mu kidaala kino olwaleero nfundikire ebigambo byange insha Allah. Al-Imam Ibn Hibban radiyallahu ta'ala anhu n'amanyi wa hadithi abalala banene bangi nga Sayyidina al-Imam Ibn Hajar al-Haytami مجمع الزوائد ومنبع الفوائد حديث يجريتا سيدنا الإمام الطبراني في المعجم حديث يجريتا أنا بيوجد إشجام بتشينجا قدي منذ كده ذا شوية كده بيجامو بالدكتور ندلا بيوجد كموانو لي يجيندا ممريرو ناكولا شيء ناتا سباني والله سينغ مواري مماني empere ziri mu kutunuulira abalala nga tonnaba kwetunuulira. Obankaddemu singa mwali mumanyi mwabali wano olwaleero mwabatudde ku butebe n'abatudde wansi empeera ziri mu kutunuulira abalala mwandibadde mmwe temwetunuulira nga temunaba kutunuulira abalala. Kubanga nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam khayru nnas anfa'ahum linnas. Mu hadithi nabbi asoga nti khayrul muslimina omusiraamu asinga okubeera omulungi khayrul mu'minina omukkiriza asinga okubeera omuki. Byonna nabbi yabibuusa amaaso naga nti khayrun nas omuntu yenna bighaddi nazar an mu'taqadatihim nga situfuddeyo ku nzikiriza zaabwe oba ntegeregese. Anfa'uhum linnas ye muntu alina emigaso egidde eri abantu abalala nga situfuddeyo ku nzikiriza zaabwe oba ntegerekese. Gwe otunuulira abalala balidde nga gwe tonnaba kulya naye ffe abasinga obungi oyisaawo otya emmere nga baseeka tutuddewa gwe totulaba sooka toleze eddiro ly'abamaseeka omuntu ne yeefaawo nga tanaba kutunuulira baki ekyandibadde kisuubirwa mu muntu ogamba nti waayi seeka mbadde ngamba otandikire wali bw'oti ojje nga bw'ojja ojja kusembera wano muffe oba ntegerekese. Naye buli omu ayagala y'abasooka okukola ki buli omu y'abasooka okugenda ne tumala tuba n'emmotoka wano emu nga yedda e Kampala nga ffenna we tuli wano wayinza okubaawo afa nga ffenna twenyinga tuyingire. Naye kyandibadde ekituufu buli omu nga nti sheekhe yandisoze n'ayingira nedda mbadde nga gundi asooke buli omu atunuulire munne y'aba asooka okufuna nga ye tannabakola ki. Fakullu amalun fiihi ananiya fiihi fardiya fa'lamu anna al-islaama haddarana minhu. Buli mulimu gwonna ogulimu okweyagaliza manya nti obusiraamu bwagukola ki gwagutugaana oba ntegereka banna. Ate ffene waffe mu tasawufu mu busuufi omanya tebamanyi obusuufi kyeki ekiyitibwa obusuufi ekiyitibwa obusuufi. Bannaffe bali abatabuligi bo baaluteeka dda mu bubinja obubuze netugaa nti mutuweeyo manyi omwe bakulembere yateeka obusuufi mu bubinja bw'obusiraamu. Obusuufi si kabinja mu bubinja bw'obuki bw'obusiraamu wallahi si kabinja. Obusuufi martaba madaala mu madaala gaki g'eddiini. Omuntu asooka kubeera musiraamu yeddala erisooka ntegeregesa. Allah bw'amuwa n'alinnyamuuko n'afuuka omukkiriza n'afuuka mu'minu oba ntegeregesa. Allah bw'amuwa n'alinnyamuuko n'afuna kye bayita al ihsan. Ihsaani bwe busuufi n'afuna eddaala eryaki erya ihsaani. Kyova obusuufi butambulira kusinza oba ntegeregesa.
bwe babuuza nabbi nti ihsaani kyeki yagamba atya an ta'buda Allah ka annaka tarahu gwe kwe kusinza Allah ng'olinga amukola ki owe busuufi kwe kubanga buli kyokola okkiriza nti Allah akola ki Allah ndaba kikiyitibwa ihsaan yensonga lwaki bakadde baffe byawo ne baleeta la ilaha illa Allah ne bagiddingana emirundi so si gutya bannaffe bamugamba tusaalire ku nabbi nga musaalira mu swala tonnaba kutuuka ku ddaala lya busuufi weerimba oba ntegerekesa al-Imam Ibn Ashur bwe yayogera yagamba nti at-tikrar yufiidu at-taqrir wat-taqrir yufiidu at-ta'thir wat-ta'thir yufiidu at-tanwir siwe kiri sheikh fe mukuddinga la ilaha illa Allah n'okusaalira nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam okuddingana kuyambako okunyweza yufiidu at-taqrir uyambako kukola ki okunyweza ate buli wonyweza yufiidu ta'thir kikuyambako okufuna obwofu bwekyo kyonyweza tolina bwokakasa nti oyagala nnyo nabbi nga tomwogerako sallallahu alayhi wasallam tiza nabbi mwagala nnyo sallallahu alayhi wasallama era nze gwolaba ku nabbi nfa omwogerako ddi mwe mutamanyi nti man ahabba shay'an akthara dhikrahu buli agala ekintu akyogerako nnyo oyo nno gwosanga ayogera kwogera ku bitali nabbi mulungi nnyo naye ku nabbi mukendeevu naye akakasa nti amukola ki amwagala oba ntegerekesa buli woyogera ennyo ofuna obwofu bw'oyo gw'owulira ng'okola wallahi aboogera ku nabbi batuuka n'ekiseera ne bamulabira ddala nga batunulayo bati naalaba nabbi Muhammad naye muffe wano oyinza okubuuza ni yalabe ku nabbi ne mutulo nga tewali yali amulabi ku lwaki kubanga tuli bakendeevu mu kukola mu kumwogerako gwe ddayo weewuuze waliyo abantu abeerawo ng'alina omuwala gw'ayagala Layla oba Leema oba Nifa n'omusinga enyumiza yekka Nifa nonga Nifa gw'oyogerako aliwa nga gwe tomulaba naye nga yamukola ki yamulaba ekyo bayita omukwano naku nabbi bwe kifaanana omuntu ayagala nabbi Muhammad ye aba amulaba omusajja omu omulongoofu yatonyomeza sheekhe baba bali mukolo yali sheekhe waabwe omukulu ddala bagenda omulaba nga sheekhe asituka asaba engatto ze mumpe engatto zange nga sheekhe ate ogubadde nabagamba nabbi omukolo aguzize ate nze ntuula kiwano nkolewo ki nabbi abadde ayingiraawo n'atambula n'addayo kubona amusitamyeko wallahi natambula omusajja nagamba mumpe engatto zange teguli mubaraka guno nabbi gwazize abaagala nabbi awo we batuuse abaamukola ki ekyo Allah akibawa naye mufaani yali akifunye fena tugaa nti nabbi mwagala omwogerako kyenkana ki kibuuza kiteeke mutima gwe oba ntegerekesa omwana omu bamutunyumiza sheekhe yali muntu wa bulijjo ba ahlu dhikiri bano aboogera ku nabbi omanyi abantu bakwata ekigambo nga dokita bwagambye abakwata aya ne bazitivuulira obuki fasalu ahla dhikiri naga nti mubuuze abamanyi ani yagamba Allah yagamba bamanyi yarasooga nti fasalu ahla alilmi Allah yasooga fasalu ahla alilmi yarasooga ahla alilmi naye yagamba nti fasalu ahla adhikiri lwaki aya eyo weeri tiwembaako n'ekiganye mu bulamu bwammwe ne muwulira nga bikoze eki biganye mulemeddwa okufuna ansa ya muddukire mu bano basheekhe Badawi aboogera ku Allah kubanga bo balina bye batuuka Allah n'abawa ilham Mungu n'abawa okulabikirwa Mungu n'abawa okumanya okutalina mu bino ebitabo bye mulaba oba ntegerekesa Allah fasalu ahla dhikiri mubuuze bano aboogera ennyo kwani ku Allah temubuuza nnyo bano bamanyi kuba bayinza obatomeza bwe mutuuka mu nsonga ezitaliimu omusajja omu mbaatukulembera abalongoofu si bamutukulembera omulembe guno sheekhe yatunyumiza baba ina batudde sheekhe n'asoma hadithi nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba wal hadith naita takhriji yayo omusajja omu rajulu aadi wa bulijjo tetumusuubira na mubeera mu maaso mayirimu nabanga sheekhe hadithi eyo nfu seka namugamba nti nkugambye hadithi ntuufu naga sheekhe hadithi nfu sheekhe namugamba nti owaaye hadithi gijje kunze sheekhe wa hadithi nki namugamba nanyini kwogera bigambo gwogamba nabbi Muhammad
aliwana ngamba nti byogera bifu ate ngamba bituufu ntwale bibyo ntwale bya nabbi musajja namugamba nabbi omusanze wa sheikh abuzo nabbi omusanze wa musajja namugamba nti ya rasulallah atulanga ya rasulallah bano balowooza nkulimbisa kiriza ya rasulallah weeyolekeje bali bakulabeko nabo nabbi ne bamulaba bonna naga nti hadithi eyo sintuufu nembitawe mwogera tekola ki subhanallah abagala nabbi n'abamwogerako we bakolere ki we batuuse mu kwogera katonda n'omubaka we sallallahu alaihi wasallam mwe mutugaa nti mumwogerako mujja mwogerako muswala kasita mumusaalira muswala mukomaawo omulala yagenze novaayo ekyasa kino sebo sheikh dokita gwana agamba ku badokita banno fe badokita batususseeko oba bakuba tetuli badokita dokita yakwata omuze n'agamba abantu dokita fe kyetuwulira mbu dokita n'agamba abantu nti okusaalira nabbi kimala omulundi gumu mu bulamu bwo bw'oba wamwogerako mu bulamu omulundi gutya wallahi vidiyo kweziri muziraba munamwe muzirina dokita n'agamba abantu nti okwogera ku nabbi omulundi gumu kikola ki tofaayo tobanjibwe wa Allah naye bamwogerako nga woli notamusaalira kimala yensi mwe tuwangaalira olwaleero oba ntegerekese idan ebigambo byange byenjagala tuddeyo okubanga buli wowangaalira nga tonnaba kwetunuulira otunuuliranga nnyo abakoze eki bano abanninanyi bali mu mbeera ki nga nze sinnaba kugibaamu kyenabbi kyeyagaa nti khairu nnaasi anfaahum linnaasi omuntu ow'emigaso yoyo alina emigaso egidde eri abaki eri abantu kano kenjagala okusembyayo abantu sheekhe tebamanyi kituufu wetusaala tufuna eswala tufuna empeera era oteekeddwa okusaala temugamba nti yatuganya okusaala omanye ennaku zino abantu bavoonola ebigambo twabagamba dda yaganye n'abantu okusaala ffe tukola ki tusaala abantu babu ennaku zino bagamba sheekhe mbu sheekhe takyasaala simanyi nze nkulaba osaala seba naye mu vidiyo zitambula wallahi bagamba nti balina sheekhe waabwe sheekhe Mundu yatuuka ku ddala kati takyakola ki takyasaala ekyo kituufu gye kiri waffe no mbusuufu ekyo bayita ogamba nti sheekhe rufia anhu taklif Allah kibayita taklifu kirina enjogera za mirundi emeka waliwo gye bayita ahkamu taklifu amateeka agobwebange ku muntu oteekeddwa okugakola ebbanga lyomala ng'otegeera oba ntegerekese ng'okusaala n'ebirala oba ntegerekese kakati bo bakiwulira tebakimanyiyo mu version ndala bakimanyidde eyo ene waffe mu tasawufu mu busuufi tusobola okugaa nti sheekhe waffe rufia anhu taklifu ne tukiwandika ne mu bitabo nti Allah yamuggyako si amateeka ag'obwebange wabula Mungu yamuggyako kaluubirizibwa okukola ebyobwebange oba ntegerekese omuntu waliwo ekiseera nga okusaala anyumirwa naye mu abasinga obungi nga wayi kanjijjewo sisigaza ebbanja lya Katonda olaba woojejjako obwejja wallahi abasinga obungi otufaanana buli atuuka okusaala agamba sheekhe twandisadde nga sinakwemalako wuzu yange awulira ayagala nakufuuyisa naye agamba kansooke nkole ki agenda beera muswala yenna nga tateredde kubanga alina ekyetaago omuntu ajumirwa esswala abeeranga mu mukama waffe nabi Muhammad nabbi yatuuka okusaala ng'agamba Sayyidina Bilal ibn Rabah nti arihna biha ya Bilal Bilal tebenkeza emitima tuyingireko mu swala olaba esswala bwaginyumira nabbi sallallahu alaihi wasallam kibagamba kati nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rufia anhu taklif Allah yamuggyako kaluubirizibwa okukola ibada agikola ki wabeera mu ibada lwanyumirwa basahaba babeeranga mu ibada ng'akola ki anyumirwa abamu ku boolwano bajjako ebigere nga talabayo wayinza kubeera mu mbeera nga tamanyi kigenda mu maaso okujja nga ali mu swala naga ndi mwagala kusalako kigere nti ituuni fi salati mujje nga nsaala bajja mu swala ne bamusikambula ekigere ali ku tahiyatu ne baleeta omusomeeni ne basaala ekigere nga wallahi tawulira aline Katonda wali mu kunyumirwa amala kutola salaamu nga salaamu alaikum warahmatullah salaamu alaikum warahmatullah nuzali Sayyidina Abdullah ibn Zubair agenda okulinnya bwati ng'ekigere tekyakola ki naseerera n'agwa bamugamba nti waayi atabukiri qada illahi lak okaaba olwokuba Allah n'okusomerako ekigere kye kikaabya naga nti si ekiyinza okunkaabya ekyo naye ekinkaabya yaganyina ekigere kitambudde mu kuzimba mizikiti kola ibada n'ebirala ekinkaabya kiri kimu ndi mu kwewuunya Katonda bamusazeeko ekigere bakisalira muno wansi ndi kwewuunya Katonda akhadha minni alqalil wa abqa alkathir
fakaifa ashkuru ekinkabya noonya ekigambo kyenyinza okukozesa okwebaza Katonda okubanga kunze nzenna anzijeko just akagera akatono nandekera ebiyunga ebingi Katonda zimwebaze ntya nga kyekimukabya naye mu olwaleero omuntu abeera muswala ensiri obusiri naira nagira naye ali muswala ensiri naira nagira naye nga naye akakasa ali muki ali muswala idhan njagadde okusaba baganda bange bakadde bange abali wano obubaka bwange gye muli wabadde butuzaayo mu kutunuulira abantu abaki nga situnabakola ki Allah bwe yayogera ku basahaba be ne mu Qur'ani yakiwandiika bwe batyo bali bafaanana basahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mungu yagaa nti wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim qasas balinga beerekereza n'ebyalinga ebyabwe eby'obuntu Sheikh wano olwalira abantu bangi balwadde nebalanga kumulega ntunonyayo omuntu alina omusaayi ogwa o asobola okudonatinga ensigo ye eri munnaffe yeetaaga ensigo zombi zaafa yeetaaga yetya buli omu neyeetuulako buli omu neyekolaki buli omu neyeetuulako wallahi abakkiriza abatuufu abakkiriza baki abatuufu bandibadde benyiga bwenyezi ku malwaliro bonna balabe munkebereko mulabo bagwange gwa o munkebereko mulabe obanze esobola omuwa naye mufu banawaga ndi bannange kakati obanze fenno kale ne waba sheekhe muyinza okugaana omuwa mmwe naye nga we sheekhe waffe wallahi sheekhe waffe nawaga ndi sheekhe yeetaaga eriiso limu ku maaso abali wano mummanyi ayinza ogaa sheekhe mmuwa ani ayinza owanika omukono la ilaha illallah era njagala kumaliza ebigambo byange sheekhe nga nsaba abantu bano buli omu atunuulire ennyo abantu tanakola ki khairu nnas anfa'uhum linnas omuntu asinga okuba owaranka ennene eri Katonda ye muntu alina emigaso ejidde eri eki ejidde eri abantu abalala terowooza nti olina obulungi bungi ewa Katonda olw'okuba osaala nnyo ekyo nabbi yakigoba sallallahu alaihi wasallam mu hadithi al-Qudsi Allah yagaa nti innama ataqabbalu ssalata liman tawaddaa biha li'azamati omuntu asaala ng'asaala ku lwani kulwange eswala Allah jakkiriza eswala Mungu jakkiriza eriko obukwakulizo mubuwulirize eriko buki bw'oba osaala eswala bwegala Allah jikkiriza eriko bino wammanga ekisooka liman tawaddaa biha li'azamati osaala kugulumizaani Katonda si kyekyokka nabbi naga wa qata'a naharahu fi dhikri awangaala emisana ng'ali mu kwogera Katonda mummwe ani ayogera Katonda emisana gonna okujjako bano abaliidi owandegerekisi si kyekyokka nabbi naga sallallahu alaihi wasallam walam yastatila ala khalqi nateekuntaliza ku bitonde bya Katonda naye mulwokuba musaala olina era banga wamaanyi nnyo wallahi mugenda yingira omuliro mmwe temwagala kusaalamu gwani agaye nti gwagenda okuyinga ejja nawekka obategerekisa tekitegeeza nti olwokuba osaala weerabe nti oli wamaanyi nabbi yayogera ebigambo bingi wa rahima almiskini n'ayamba abateesobola wal armala ne bannamwandu n'abanga abayambako si kyekyokka wabna sabiri n'abantu ababundabunda ku makubo buli woyamba abo ng'eswala yekola ki naye buli woba ng'osala busaazi tofaayo mu kuyamba abantu faalam muganda wange manya nti eswala yeeyo eyinza okuba eri awo mu bbanga erengejja ekyabulako ekintu kimu gwe kuyamba bitonde bya Katonda Allah agikole ki Allah agikkirize ntegerekese bannaye Sheikh nzikiriza ebigambo ebikira ku ebyo ndibyogera omulundi omulala biidhnillah ntunuulira nga akadde kalabika bwe katwe kafaananya ak'olwaleero musaba Allah tabaraka wa taala baali batuwadde obudde obulala musaba Allah atuwa obudde obulala Mungu atusinkanye tusobole okumaliriza betamaliriza olwaleero musaba Allah asonyiwe abafu baffe bonna betwogedde olwaleero ne betwerabidde tumanyi Allah yabamanyi tumusaba Allah asaasire bonna abatuyinako akakwate mu ffenna abali wano olwaleero bakitaffe ne bannyaffe bajjajjaffe abaami n'abakyala na bonna ab'eŋŋanda zaffe abaana baffe ne bawala baffe tumusaba Allah tabaraka wa taala n'emikwano gyaffe gyonna tumusaba Allah subhanahu wa taala bateekeko okusaasira kwe Mungu atusinkanye nabo yawma alqiyama nga tuli mbaddu abasinga okweyagalira bali mu bulamu obweyagaza wasalli wasallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin mukadde wange yenze Matova Ashirafu bazanya nengo na buli mwaka Allah bakume nga muli bulungi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh